nange nsobolera okuzuukira. Mugende mukole ebyafaayo mulekubeeranga bano bannayuganda abali mu bukulembeze bw'eggwanga lyaffe. Eggwanga balibbyemu bubbi, tebafudde kubaliddirira, batubbye bubbi. Nze gavumenti eno sijagalira ddala, sijagalira ddala. Batufuze bubi, bafuga bebafuga obulungi naye ne batuuka ne batuwonoonera, bagyonoonye. Buli muntu atya okwogera, buli ayogera nga atya kufa. Tebagala kubagamba, tebagala kubagamba. Naye tubonabona ne tugenda mu malwaliro mazima, nolengera mukadde bwo nga tiyandifudde, nolwokuba tewali ddwaliro. Olumbe lumukubye ali Rakai, wamuvugira omuntu wamutuuse mulagira nga afudde. Tulina abantu bangi abafudde naye nga tebandifudde. Abantu abali after authority, after ranks, after power, not service. Bebonoonye eggwanga lyaffe. Ne boogera mu kitabo kya Quran Surat al-Fatiha verse esembayo, boogera ku bantu Allah be yawa favor, be yawa omukisa nti Mukama nti Allah mbeerenga abo be yawa favor saabakola ebikunyiza mu maaso go. Mbabuuza basiramu, Surat al-Fatiha. Katonda atwagaliza, Katonda akwagaliza. Bino byogamba Mukama yasazeewo ofenga muwaafu, ebyo bibyo. Mukama yakuwa omutwe gulimu 14 billion cells. Kinnuma nnyo abalina emitwe minene giringa nsujju naye nga temuli kantu. Numirwa nnyo mwenna abakyala abalungi ennyo n'abawala abalungi, muli bamyufu ne muzikiza mulabika naye nga emitwe mikalu. Abasajja mwenna abalina emisiwa giringa mitayimbwa naye nga obwongo tolina. Buli wenkwata akazindaalo nsooka kwebaza Mukama. Neŋŋamba era buli muntu aliwo tulina okwebaza Katonda nti tukyali balamu. Amiina. Kyekirabo semalabo Katonda kyakuwanga naawe tosobola kunnyonnyola lwaki oli mulamu, tosobola kunnyonnyola lwaki nkolera mpigi kati, tosobola kunnyonnyola kubanga namwe mulabye tuziika abantu nga bakusinga obuto, tuziika abantu abakusinga obutuukirivu. N'abamu tukoze ebikolobero bingi mu nsi tulina kubanga twafa ng'ebikolobero by'okoze ne sitaani abyewuunya nga bingi, agamba Mukama Katonda nange oyo byakola sobola kubikola. Ne mu ggwanga lyaffe bantu bangi babbye ssente, bantu bangi bakoze batya, bakutte ebisolo, bava ku bakazi ne bakwata n'ebisolo, ne bakwata abaana ne bakwata abakazi. Bantu bangi baffere, omusanga yambadde sappula empanvu eringa eva erooma n'olowooza mutuukirivu naye nga mubbi yeekwese mu sappule, beekwese mu Bayibuli nti nno bali boni ageni balokole, bali makanisa basula eyo nti balokole naye nga babbye beekwese mu ntalabuusi nti basiraamu konko naye nga nedda si bwe guli, nga bakoze ebikolobero nga naye Katonda kibokoze anaabakubi ajja kumala zinyika mu kurudi oyiro. So ffe abakyali abalamu twebaze Mukama. Abalinawo ke mulina, ng'olina omukyala bw'ali, amwami bw'ali, ng'obadde muwonoonyi nga mwenna mumanyi Abakristaayo balina oluyimba. Mu nsi muno temuli mulongoofu, tetuli balongoofu. Waliwo Father era ayigiriza luli nga tuziika Father n'agamba bantu bangi tuli mu bulamu bwa nnyanfa, tulina ennyanfa naye mu nnyanfa ezo mutukolere ebyafaayo. We have many limitations, we are very weak, tuli bibya bya bbumba naye Katonda n'atukozesa obw'ekisa kye. Nembeera nga muli 8 naye nga gwosinga ku ssente, abasigadde bonna butaala bwazikira, nga wammwe gwaliyo bw'okolola bonna okuva ku mukulu bafuna ssenyiga ne bannyammwe ne bakitammwe, nga gwaliyo bw'otannaba kutuuka tewali kigenda mu maaso nga gwaliyo naye Katonda ng'akusidde olwengerize. Naye oli yagamba nti abamu tuli nnyo nnyanfa naye abamu n'ennyanfa zaagazibwa, tuli mu mpompogoma naye Katonda nakozesa n'okubadde ofeeza abantu, n'okubadde ozadde mu bakazi tobalabirira, abaana tobalabirira, n'okubadde mwasula obuvunaanyizibwa, n'okubadde musiza abantu siriimu naye Mukama akyakuumiddewo olw'engerize z'otamanyi. Mukama n'agenda abamu timwasoma nnyo, mwava eri mu byalo, bw'oyogera ekyalo yakagenda bugenzi naye Mukama n'akugjayo n'ojja n'okozesa n'abantu abaasoma okusinga n'oluzungu tolutegeera naye n'abalutegeera bonna. Mukama n'atuyamba bwatyo. Nasanga omuvubuka e Rwanda ng'akaaba, nemugamba okaabira ki? N'agamba bazadde bange tebampeerera, singa bampeerera singa ndi bulungi. Namugamba olina ebirevu tokaaba, okuzaala obuzazi kimala, toba n'ensi. Namugamba osanga singa basomanya ate singa bwaffe kuba tule bangi tebakomye okusoma n'okusiriwala temunnabalaba, bakomye kusoma bagenze Bulaaya naye gye bakomye n'okusiriwala tebafumbiddwa, tebawasizza, tebazadde baana, bali awo
nga naffe tubewunya bwewunya. N'olumbe luno dutegeka byonna twebaze Mukama atukuumye eyatujja mu byalo n'abaleeta mu kibuga ebajja mu bwavu n'embunaku n'abasitula. Abantu bagamba eriiso liteeke ku kyolina byotalina bireke osinzire kwezi webaze Mukama nti abaana bwe bali Mukama obampadde abamu tebabalina omukyalo omumpadde nti Mukama onkuumye oberenga bwebaza Mukama. So byonna Katonda byatukoledde bano abalinnya ennyonyi ne mujja nemwe byonna bino byemukoze Mukama byatuyisizaamu buli kimu kyonna twebaze Katonda nga tugamba Katonda yeebale yeebale nnyo Katonda yeebale. Oh Katonda yeebale yeebale nnyo Katonda yeebale. Nja kumwebazanga emirembe gyonna nja kumwebazanga obuteddiza Katonda yeebale yeebale nnyo Katonda yeebale. Muyinza bakuba Nazareeti nga temubaza Mukama. Katonda yeebale Katonda yeebale. Nja kumwebazanga emyaka gyomaze ku nsi kuno ani agikuwadde gwe? Obulamu bwolina ku nsi kuno okolekubwane ezo endwadde zowonye ku nsi kuno ani azikutaasiza? Esente zolina mu nsi muno ozirekubwane? Eyo gyosula mu nsi muno ani eyakuwaayo? Abakyala be mulina mu nsi muno balekubwani abo? Abamu be mulina mu nsi muno balekubwani? Abaana be mulina mu nsi muno balekubwani abo? Ebitiibwa bye mulina mu nsi muno balekubwani? Eddiini gy'osoma ku nsi kuno erikubwani? Abaloogo bowonye mu nsi muno ani abakutaasiza? Obubenje bowonye mu nsi muno ani abukutaasiza? Fenna Katonda yeebale yeebale nnyo Katonda yeebale wamma yeebale. Yakumwebazanga emirembe gyonna yakumwebazanga obuteddiza mu kikwa kye ekituukuvu mu ddoboozi ery'ettongole wamma mu ngalo ezo n'emunnimba ne mu ngoye embusi n'amadinda ku makyabwe tugolokoka mu mirimu egya buli ngeri ende eza buli ngeri wamma n'ekiro bwebwebwa kontulo ate mu kitambiro ekitokovu ne mu ssaala eza buli ngeri musanyu nga tusagambiza ne mu nyiiko bwe tundakuwala basaba malayika eyo muggolo bamalayika eyo muggolo abatuukirivu ababulengere bonna bannamukisa bajoleze ffe nga tukyali mu nsi muno ne bwe tuligenda mu ggolo ensime naye mubeerera oyo emirembe gyonna mu ggolo fenaatenderezebwe kale engalo za Mukama ziwulira nebaze Mukama byonna byatuwa Omukama agolondesebwa omutonzi w'eggolonsi nze nyinza ntya obuteebaza bwempadde Mukama wange ensiima nze nyinza ntya obuteebaza bwempadde Mukama wange ensiima nze nyinza ntya obuteebaza byompadde Mukama wange ensiima nze nyinza ntya obuteebaza byompadde Mukama wange ensiima. Kale gatte engalo zikubire Mukama Katonda zikubire Allah zikubire Mukama tukwebaza kuba engalo gwenze nga njogera ebigambo Mukama engalo ezo tukwebaza buli kimu kye tulina ffenna abali wano tukwebaza Mukama. We thank you, we bless you, we worship you. Amen. Point nayo ngimaze. Point eyokusatu kanjogere kwa byolumbe. Ebintu bino byavaawa byokwa byolumbe. Bajjajjaffe baali bagezi nnyo era beebaza balina amagezi mangi oba bibaalyanga naye ensangi zino obusiru bungi bantu basirusiru tebaagala kukola bantu banafu naye basajjaffe babeeranga bagezi
Amina. So edda okufa abantu bali tebamanyidde ebintu byakufa bino. So omuntu yabeeranga twabeerangawo malwaliro, twabeerangawo nnyo byuma nti kansa ono yamuluma oba kiki. Era ne sirimbu yasooka okujja balowooza nti ddogo. Kubanga abantu bawangaalanga myaka mingi. So ekintu bwe kyalumbanga omuntu n'ayongobera bino byengira nabisoma ku intaneti. Waliwo yawandiika n'awandiika ku bintu bino ebyokwabya nange bwe nasoma bwe naaba nyina ensobi gye nkoze munangolola. Naye naga nti olugamba ekintu kyajjanga ne kirumba omuntu n'ayongobera n'alwala ne bagezaako byonna naye nga kimutwala yina n'akendeera then bagenda okulengera n'agwa ku ndi. Ekintu ekyo kyalumbanga omuntu ne kimubonyabonya n'atuuka n'asirika. Kiina gye kimututte kinaamukomyawo. Bwe bamunyonyogera bwe bamukoola bwe bakola ki buli kimu kyonna ne bakigezaako bw'ataddanga ne bamuziika. Kati ekintu kino ekyalumbanga famire eyo bakiyita lumbe. Olumbe olwalumba famire ne lutwala omuntu oyo ne basala amagezi okuluga oba mu famire lusaasaanya odumalamu empapala luleme kudda kutwala muntu omulala. So ge makulu. So bajjaffe bali bagezi bino bintu birungi nnyo. Amiina. Bwesanga abalokole Mukama yeebazibwe abatakkiriza mu bintu bino. Bajjaffe bayina ekigendererwa ekituufu nti olumba oba kabenje katta omuntu oba kimbe ki kireme kudda ate kutwala mulala. So ne bakola ebintu bino ebyokwabya olumba. Omukolo guno gwonna guliko emiko 11. Omukolo 11. Era omuntu bw'afa bamutambuliza olumbe paka mu kasolya. N'ab'amaanyi batuuka mu Bwakabaka bwa Buganda mutuukayo. Abantu bagamba tewali na kimu kikulemesa kubeera bw'amaanyi. Tewali. Mulina kubeera b'amaanyi. Abantu kati baagala comfort. Abantu bagamba bulijjo mu Luzungu that a comfortable zone is a beautiful place to stay but nothing grows there. We must never be comfortable. Nawandikako atikidda nengamba nti all youth who are comfortable in youthfulness they are likely to be uncomfortable in old age. So mwina okukoleba nti neeka mwandibadde mukola nnyo nti neeri mu Bwakabaka bwa Buganda yennyini eri ne muba nga mumanyikiddwa kubanga bino buwangwa ensibuko y'obuwangwa bwaffe nti mumanyikiddwa. Anyway akati omuntu bwafa bamutambiriza olumbe paka mu kasolya olumu olwo balusulamu nga mwakoze jjo. Edda baatekangawo ensiisira nga mulimu n'ensiisira enene ey'omukulu w'ekika. Abakulu b'ebika edda babeeranga b'amaanyi babeeranga baafuyafu naye nga balina ekitiibwa mu maaso g'abantu nga gira ku ggaali naye nga mu ekitiibwa ky'amaanyi. Va ku byaleero gavumenti yonoonya obuwangwa bwaffe n'ebintu ebisinga byonna. We are living in an invalid life. Invalid. Totally invalid. Abantu bakyali proud takyasobola kweyita Muganda ate okweyita Omukatoliki ate okweyita Omusiramu ate okweyita Omuloko. Buli muntu yenna ali mu kwebuzabuza akuuma mulimo akuuma kiki. Buli muntu yenna abange muveewaawo munkyankalanya wa alo vaawo ogendi obutumanyi kye tulimu. Ate kati bw'okula nga oli muwawa mutumalako pulaani. Olina okumanya ekyokukola. Buli wooli n'obeera ng'okwatamu n'obeera ng'oli ku bidongo mulina okubala n'omanya nti akati budde bwa dduwa budde bwa kusaba. Kino okimanya. Ejimako tebakyagisonyiwa giyiga buyizi. Yiga buyizi butakiddamu walala. Bw'osaba ekisonyiwa tekiba genuine. Kakati badde mbagamba nti nno batugamba nti ekiro ekyo mu lukiiko olwo olw'ekiro olwajjo babeerangamu okutereeza ensonga. Bonna abakyankalanyanga famire bano batunze byabusika bakoze baba omukulu w'ekika yabakubanga kibooko baabonerezebwanga mu lukiiko olwo lwabeeranga tabamiruka. Ekimu ku birungi by'okwabya olumbe abantu bakuŋŋaananga abafamire yonna. Omanye Obuganda bwazimbibwa ku Luganda. Tulina senga, tulina bajjajja, bakojja. Ndi singa mutwalinamu omwana nga talina mulimo bonna bajjajja bakojja bonna ne bakuŋŋaana mu muwa kapito. Bwe kyali lwakuba ensi tagudde ne tumenyamenya muzaalibwa mu famire buli omu nga bamuzaalwa maama wanjawulo. Mulimu bamaama nga 5 buli omu n'ekikula kye ne kibulukira mu baana. Bano tebaseka, bano baseka nnyo, bano balwanyi, bano bavumi, bano babbi. Gane mbeera nga mulina cocktail of disciplines and behaviors in the family.
ebikyankalanya netumenyekamenyeka naye bwe kyabeeranga so anyway so olukiiko olwo baaterezanga byonna ebyaterezebwa naye ekiro ekyo waliwo ebintu ebimu ebikulu ebyabeerangawo sanga otwenga otuganda abasajja n'abakazi ne banywanywako mu bita nga bakuŋŋaanye naye nga bageya mufu bajjukira omufu bye yakola omugenzi bamujjukira akaseera akasembayo ne bamujjukira ate nga banywa kintu kikulu maama gundi ono maama nga bajjukira omugenzi ekiro ekyo mu kiro ekyo saabatumaga mukole ebyafaayo bingi ekiro ekyo babeere nga babajjukira tokkiriza kubeera mu nsi paka myaka 67 nga tokoze bintu bagenda kujjukirako ensi eno teyina kyekulemesa kubeera bwamaanyi twagala emikolo nga gino bafaza nga mbaleese baimaamo nga mbaleese bareverand nga mbaleese bapasita bonna nga webali nga musobola basitula ze famire ez'amaanyi zetwetaaga ne sitwagala famire njabayaba twagala okola ennyo ng'olumbe lubasobola okulwabya bonna munegina zino ennyimba engatte nze nazo sizaagala nyimba 5-6-7 kola nnyo obeere nga basobola okukwabiza olumbe lwo wannamunigina ng'owera abatawera bagatte naye bw'obanga owera bakwabiza olumbe lwo ng'omuntu yes bakwabiza bazigata lunagenda ku nyimba nezisobera nadduka nayo oba saali 10 abasika nga bangi ne balubuga nga kalinga kanasale sukulu bangi bonabonanga bali eri n'emikolo ne gifa gye tulina okukola ku basika bano so mugende mukole ennyo babeere nga basobola okubageya n'obeera ng'ofudde you must do what can outlive you when you die. That's why we are here to do that. Anyway ekiro ekyo tufuniramu n'omusika tufuniramu omusika naye waliwo abantu abamu abatuuka nga bonna abaana bazaala b'amaanyi n'agamba siina gwendabe mulondanga bana bakadde baffe bano mu kika balina obuvunaanyizibwa okulonda omusika obanga olese tewamulonda ebuganda ebugamba so magamba mwandike amalaame mwandike eddaame lyo abasajja abedda baakeberanga omuntu anaamusikira n'amuwa time n'amulaba ebuyisa bwe batugaba abagezanga tugeze bayinza batuuza ku lujjuliro ne bakuwa ebifiinyama nga 4 ne bakutuza n'akaana akato ne bakawa ekigumba bw'obyebulizaamu bayinza okusiimula pulisiti bayinza okuwa ssente genda ogula omunnyu bw'otazza balansi ng'ogenda osiimula pulisiti naye nga takubuulira era amanya g'abasika bagawandiizanga kalaamu bwewekyakatanga akusiimulawo ng'ateekako omulala paka ne bagenda nga bano ate nga takubuulidde nti g'ogenda okubeera omusika bwange so mwandike amalaame be n'ekirala muleke ku bintu ebinaasikirwa abantu abedda baayanguwanga okusikirwa naye ab'ensangi kino balina muntu akulwa mpaka abamu talina bye yaleka n'aleka amakooti ganaagedda mawanvu gane agabakomboda n'ebigattogatto n'ebirala nga byalese era kyemukola mubikwata ne mbiteeka mu kayumba nti biri awo tewali abitwala naye abedda baalekanga misiri gya mmwanyi baalekanga ebira bya kalitunsi baaleka ebintu muleke ebintu temutundatunda buli kantu konna nagendako mu famire emu omusajja wawo taata waawo ng'afudde nenjigiriza nenemerentula naye ng'abantu banneewuunye bagamba onaamanyi kitaffe okusinga nenjogera ebigambo we namala omwana n'amubuuza faazi olowooza taata waffe anaagenda mu gulukonza jjagenda tyatasobola akoziwa n'ebikolobero bingi nnyo tuwonya muwone n'ambuuza gwe olaba maama waffe akaaba nagenda okulaba maama we nga takaaba neŋŋaa bino biwanvu byawano bantu bangi bakoze ganaga ono yali long overdue to die so anyway mufune abasika mubafune mu baana bammwe bw'olaba nga tolina gwofunye lekera abakulu b'ebika banatunka nabyo naye mugeze okula muno mugunjula abaana ate muwandike n'amalaame muleke n'ebyokusikira nze nno nyina definition y'omuzadde ow'amaanyi omuzadde omulungi ye muzadde azaala omwana we n'amuweerera n'amumazaako paka university naye omuzadde omulungi ennyo yoyo azaala omwana we n'amuweerera n'amuwa n'entandikwa ng'akyali mulamu baba amaanyi ze benjagala nti ozaala abaana bo n'obaweerera n'obawa entandikwa nasanga omusajja Bungereza yatunda ennyumba ze n'afuna ssente buli mwana n'amuwa kapito bonna bagagga baba bazadde abatuufu abaleka ebyokusikira bano abasajja ne bamaama bagamba abaana balikola ebyabwe
abagamba teeka butesitesi mwana tekimala abaana bateeketeekere bateekereteekere byonna abateekateeka byonna abo bateekereteekere bajja bitwala mu maaso amiina. So olumbe lugendera ddala luno paka okwabya ensiisira naye mu bufunze njagala kubasaba buli muntu yenna mukole nnyo tuleke emabega abantu abali twabiza ennyimbe zaffe amiina nnyo. kati mbikomezaawo ebyokwabya olumbe obudde bwandesedda kakati nsaba Katonda ffenna tuyambe tukole tubeere bamaanyi nnyo ate abalisigala obeere nga basobola twabiza ennyimbe. Eddaame wandiika totunda bintu beerawo obeere musajja ng'oli w'amaanyi. Nandi akati tugenda okufa ffenna ng'amaziga mangi ku nnyimbe zaffe. Omuntu yenna ow'amaanyi awerekerwa maziga olina okubeera missed. Amaziga ku nnyimbe kyekiraga nti your presence mattered, your existence mattered. Kyekitegeeza kati kanzija lessons masomo kano mali nfundikire essomo erisooka batugambye leka tutende abantu abatutumufu. Tolaba nti ndi faaza soogera bwogezi nkola n'okukola. Nze neraloni yange esooka mu 2016 nafuuka faaza. Neraloni yange esooka nkyazira ne kaakati bweti bonna abasomako nange mbabuuze twabeeramu olina okulaba tino balaba nti bw'oli balina okulaba nti bw'oli mu kitundu. Bagamba leka tutende abantu abatutumufu. Abantu mabuuza why are we here? Lwaki tuli balamu okukola byafaayo, tuli balamu kuleka mikululo, tulina kututumuka n'otutumuka n'obeera bw'amaanyi nagamuvubuka olina kubanga ovumbuka ne weevumbula n'obeera bw'amaanyi. We are here to be fruitful and multiply and be the best we can ever be. There's a guy there in the USA said we must live full and die empty. Live full and die empty. I've been telling people everywhere you go, write your name in the hearts of so many people. Write your name in the hearts of your children. Write your name everywhere you go. Touch hearts. Leave a legacy. Do whatever can out to leave you. Twetaaga family nga zigumu nga z'amaanyi. Lwinayogera ebigambo abantu ne banyiigira ne bagamba mwenna abali myaka gya kitange n'egya maama wange nga temulina kantu sina kyembeetaaza. Mwenna bannayuganda abali mu Uganda mwebaka mulinga abakompitinga n'abafu. Mwenna abayita abagonda mwagala eby'amaanyi. I have nothing to do with you. Twetaaga basajja b'amaanyi abawasiza abafumbiddwa abazadde abaana abawera ne mbaweerera betwetaaga mwe bamwana omu baana babiri. Pull up your socks please. Twetaaga abantu b'amaanyi, abantu ab'amaanyi ng'alina bw'ateredde. Bano ba myaka 5 nkaga muli mizigo. Pull up your socks, get out of the mizigo. Mulekere obwana bwa university ne bwakavaayo mubere mizigo. Funa wubeera ensi eno yakulwana. Tulwana per day. We fight every day. We hustle every day. Tewali kintu ky'amaanyi kigira ku mukeeka. Byonna byakulwana, byonna byakufunvubira, byonna byakulwanirira. Abantu mbagamba lwanirira kye weegwanyiza. Fight for what you deserve. What do you deserve for your life? How do you want to see your future? How do you want to see your old age? You must have a plan. You must have a journey. Mututumukenga bagamba leka tutende abantu abatutumufu nga bana abatulese wano ffenna abangi bwe tuti bazadde gaabwe nga bugajja bala tebaleka kijjukizo. Nobeera mu nsi tolese kijjukizo. Nobeera ku myaka 7 tolina baana tolina bazzukulu ng'olinga mbega w'eggwanga. Olinga mpaga wansi. Bana abaana abavubuka abafunye embuto ne muzikuulamu embuto zonna muzikuddekuddemu. Mwenna abakazi abaali mu bufumbo, abasajja baali mu amaka. Buli musajja otya. Abantu bagamba n'amasuuti gano banene n'amakanzu twetaaga y'amateeka. Abamu bazambala ne batubuzabuza ng'oggyeko bano abali wano. Alina kwambala saati etaliiko bitogi okusinziira bintu by'alina. Tebalina bakazi, tebalina baana, tebalina we basula. Ate ng'ogaseeko bali wano bantu batubba bakola bati nga talina kantu. Mwenna abatalina kantu njula n'ogamba nti ebirabo mbikusonyiye lwakuba byebya bya Katonda.
abantu mbabuuza musulawa gwali wano musulawa mulinawo kati emyaka gy'olina ne by'olina bikwatagana. Tukusuubira kuba nakyo ku myaka gyo. Abali mu myaka gy'abajjajja mulina bawala bato ovuga ogenda mu maaso bakudde mabega. Abali mu myaka 67 mugenda mu evening olinawo akantu konna kwotegese oba obukadde bwe bugenda kubeera mugugu gye tulifa abaana n'abazzukulu mugenda kubeera mukisa oba kikolimu. Abazadde baffe abamu mukula tubaagala nnyo naye bw'okula ennyo n'obeera nga otusabiriza ssente tukwetamwa n'ofa nga situkwagala ate nga twane tukwagala mu bulumi n'oteeka mu kikemo fe tukulabirira n'ebirala. Anyway ensene tendaba tumufu ensene tendaba amaanyi bagaa nti n'okwekirira nga olinga atabangawo n'obeera nga ataaliwo mazima n'obeera nga ataaliwo n'abaana bwe baliba ne bagaa naye kyokka waliwo olukalo lw'abantu ne baana bwe balimu namanyira bantu bannange ate mami waabo namalabako erungujja naga waliwo olukalo lw'abantu abegonjebwa ebirungi bwe bakola tebinabakwerabirwa mukole ebirungi ebiteerabirwa. Nze bwe nagenda Empigi natuuka nendaba nga kyaki yaffe baaba ntono ndaba nga ntono ate buli faazi yajja yali agita okugimenya kuba nalaba nga buli omu yakola plan n'agirekawo nze nenga sigenda kubeera bwento nesaba Ssaabasumba Olusa nanzikiriza ne tugimenya n'Abakristo. Twagimenya omwaka gumu n'emyezi 8 emabega ne tugimenyawo ne tugiyoola nawo. We are erecting a new parish church that fits our generation. Ate nga nkubuulira twatandika n'obukadde 67 twakuŋŋanya nga bannampigi naye kati within one year and about 9 months we have been able to solicit about 2 billion for our church. Enseno si yabatiitiizi mwenna mbagamba I commission you to go and be great. Oli agamba live full die empty. Bwe tugenda kubijja waliyo ebintu bingi ebyafiira mu bantu abo tebabiteekawo ku nsi byafa ne tubonabona. Mugende mukole ebyafaayo mulekubeera nga bano bannayuganda abali mu bukulembeze bw'eggwanga lyaffe. Eggwanga balibbyemu bubbi tebafudde kubaliddirira batubbye bubbi. Nze gavumenti eno sijagalira ddala sijagalira ddala batufuze bubi. Bafuga obulungi naye ne batuuka ne batuwonoonera bagyonoonye. Buli muntu atya okwogera buli ayogera nga atya kufa. Tebagala kubagamba naye tubonabona ne tugenda mu malwaliro mazima nolengera mukadde bwo nga tiyandifudde nolwokuba tewali ddwaliro olumbe lumukubye ali Rakai womuvugira omuntu wamutuuse mulagira nga afudde. Tulina abantu mangi abafudde naye nga tebandifudde. Abantu abali after authority, after ranks, after power, not service. Bebonoonye eggwanga lyaffe balyonoonye. Mweno mbasaba mugende mututumuke mugende mubeere b'amaanyi. Amiina. Muleke abaana ab'amaanyi abazzukulu ab'amaanyi n'obulamu bwonga bw'amaanyi. Buli kyosobola okukola kikole. Mu kanisa mugende muweereze, mu mizikiti mugende muweereze, makeresiya mugende muweereze, buli omu gy'abeera mugende muweereze. Gy'obeereyo make sure that people come to know that you are there. Mumerenga mumanyi. Amiina. Ne boogera mu kitabo kya Quran Surat Al-Fatiha verse esembayo boogera ku bantu Allah be yawa favor be yawa omukisa nti Mukama nti Allah mbeerenga abo be yawa favor saabakola ebikunyiza mu maaso go. Mbabuuza Abasiraamu Surat Al-Fatiha. Katonda akwagaliza bino byogamba Mukama yasazeewo ofe nga muwaafu ebyo bibyo. Mukama yakuwa omutwe gulimu 14 billion cells. Kinnuma nnyo abalina emitwe minene giringa nsujju naye nga temuli kantu. Numirwa nnyo mwenna abakyala abalungi ennyo n'abawala abalungi muli bamyufu n'emuzikisa mulabika naye nga emitwe mikalu. Abasajja mwenna abalina emisiwa giringa mitayimbwa naye nga obwongo tolina. Kyannaku mwenna abavubuka bafuuse entiisa eri bakitammwe eri bannyammwe eri baganda bammwe mwenna abavubuka abanafu mu famire zaffe abatunda amataka abatunda ebyobusika mwenna abaagaana okusoma abataagala kukola mulya buli mulinda afa otwale ebibye. Mutukoze bubi nnyo mu ggwanga lyaffe mutukoze bubi mbangalo bunani. Abasajja abazadde abana temuweerera temusaana nakulya mmere ku mikolo temuweerera temukola ki tetubwagalira ddala abantu abanafunafu. Nsaba Katonda mwenna abakwatiko mututumuke. Amiina. Mubeere ku lukala lw'abantu abeggonya Bayibuli gyeyogerako. Ate essomo lyaffe eryokubiri batugambye wano akantu batugambye
batugambye nga muno points 2 awo nendaba eggulu erijja n'ensi empya anti eggulu eryasooka lyali ligenze byonna nga biweddewo kati olaba buli kyetulina tetugendagenda nakyo buli kyetulina tewali kyetugenda nakyo ekyo mukimanye weyambisa byolina ogasa abeewammwe abantu mbabuuza muyambi abamwe mubayambiddewa abeewammwe be balina okusooka bakubira enduulu abeewammwe mubayambiddewa mwe ab'amaanyi mu kibuga bameka boolese mu kibuga nga bajje mu kyalo bino bina bye tulina bisobola kugasa nga tubiyambisizza okuyamba abalala amiina naye ne bagamba waliwo gurupu y'abantu ne bagamba abatiitiizi bano bantyalooni nti okuwasa nti okutukuza obufumbo naye ayogera ali myaka 55 alidde embaga z'abanne zonna luli twagatta omuntu omukulu yali afuluma kyaki n'afuna masopuulu ebinywa byesiba nti okuwasa nti okuba empeta naye ngaolimu 55 otya okuba empeta abatiitiizi bantyalooni nti okufumbirwa nti okolaki bage mwe abatiitiizi ne bagamba mwenna abatakkiriza mwenna abavumirire the cast ones abatemu abenzi mwenna abaloga abali wano abaloga bannammwe mwenna abasamiza babeire mu masabo muzungazunga madiini mwagavaamu mweraguza mwenna abalimba omugabo gwammwe kiriba kiyanja omulio n'essulufu okwekulibeera okufa okwokubiri lwaki kubanga obanga oli mulamu ng'oli mutiitiizi nga tokkiriza ng'oli muvumirire ng'oli mutemu ng'oli mwenzi ng'oli mulogo ng'oli musamize ng'oli mulimba wafa bonaafiira ddala ojja kuba ofudde gwakubiri mweddeko akasembayo mu ssomero lyaffe ne batugambye bano omanyi abaali okumpi ne yesu bali baagala bitiibwa bali baagala byamaanyi bitiibwa nga bye badde bampa wano nga nnyingi musituke mwanirize faaza anedda baba nti mukama yatuwa n'akuba faaza agenda owereze bane musituke bali abantu abaagala ebyo ebitiibwa bane musituke mwanirize yesu yale bali baagala naga ebino ebintu si bya bifo n'agamba mmwe si bwe kiri buli ayagala okubeera omukulu abeere muweereza wammwe ayagala okubeera omuberebere mmwe abeere muddu wa bonna nga yesu bwe yakola tiyajja kuweereza wabula okuweereza n'okwebulamu bw'okubeera abangi buli osoma evvanjiri eno nzijukira kitange yavanga ewaka ku mande n'akomawo ku friday taata waffe yali muddu waffe he was a slave for us children netula mutuno tusoma oli omusajja yatubulya engineer Sebanakita nga tuziika maama we n'agamba maama we yamukolera favor gyatalabangako maama we yamujja mu kyalo n'amuleeta ku savio n'akola interview n'agigwa naye maama we n'addayo emabega n'agamba abasomesa omwana wange nakubadde agudde interview munyambe mumuwe ekifo n'agamba maama we yamuwa favor ey'amaanyi abasajja abakadde bwe batyo mukama bawadde omukisa mubeere baddu bansi mubeere baddu b'abaana mubeere slaves everywhere you go serve wali omusajja yagamba that not everyone can be famous but everyone can be great because greatness is determined by service. We must serve. Don't be after ranks, don't be after authority, don't be after power, be after service. Serve. When you serve, people are going to know you because of your character, because of your goodness, because of your personality. Be pro people. Be a person's people. Tosasula madini bonna mubere bantu abantu. Amina. Oba basiramu, oba bakatoliki bonna mubere bantu babantu. Have a good heart. Sobola okwanira empera ya Mukama. Mubere baddu babantu. Nfunikira mbasaba bino. 1. Mbasaba mwene ebbanga limaze ku nsi. Ndabye abantu abasobodde okuwangula be bantu abalina akakwate ku ddiini. Buli muntu yenna nyweze eddiini yo buteribiri. Buli omu nyweze yiyo. Bano be musanga baagala bajja madiini gammwe bakyamu. Buli wakusanga bakyamu. Nasanga omuntu nga ali mu kikomera ky'abantu nangamba faaza lokoka. Nanga kummanyiira. Musajja mukulu ndi faaza. Oba tabata balina magezi olumu. Faaza oli mugandula, faaza lokoka. Nagamba abeeka either afuluma oba nfuluma. Kummanyiira naga soko ofulume misa bwe nagojja kudda kyekyali nagamba afulume kazi mukulu ndi mutabani wo
father lokoka buli muntu ina munyweze eddiini z'abakadde bammwe. Musajja yagenda n'agamba that when you honor your ancestors honor you. Temukkirizanga eddiini z'abakadde bamu bafiira mu ngalo. Eddiini y'abakadde bo bwe kufiiranga mu ngalo obeera traitor, obeera chargeable a case of treason. Okulyamu bakadde bo olukwe nova mu ddiini y'abakadde bo n'ogenda mu ddiini gy'otategeera gye bataakulekamu. Mukumanga eddiini z'abannammwe, eddiini y'abakadde beeranga lire akatuuka kwasanga omwana ono akwongera mu maaso. Amiina. Mbasaba mwenna mweyuna amasinzizo wekitayitawo nga tokiise. Mugende mu makereziya, mugende mu makanisa, mugende mu mizikiti ne mayumba gammwe namwe musabiremu, because amayumba lyefumbiro. This is a cookery of nations, the cookery of the universe. This is a hub. Muberenga musaba mu nnyumba zammwe omwo. Omusiraamu ezo swala 5 zikuba wali budinda. Omukatoliki katuli mwezi ndi wasapule Yesu masapuleyo. Mutambulenga amaddiini gammwe bwe gabasaba era bwe gabalagira. Amiina. Mubeere bantu baddiini, Katonda atukuume era atubeere. Mukama waatali tewali bisoboka. Abakwemaliza gwe ssanyu yeegwe eddembe, gwe maanyi g'abalwanyi abo abakuweereza gw'olibaweera, gwe wobwenkanya, gwe muzira kisaabo, abakwesiga tebaliswala. Jjinja ery'omuwendo erinoonyezebwa bonna yeggwe, ayi Mukama oyo akusanga aba yeesiimye, gwa nti entabiro y'ebirungi byonna. Segomba bitibwa bya nseno, bugagga n'amasanyu gaabyo biyita kutwe. Ayi Mukama bwe booli biba kwa ntuki, kyabakweyuna abo beesimbye balimatira, balijula ki, balibulwakyata bakusenga nga gw'olina byonna. Gwe nantalemwa, gwe nsinza Mukama wange. Yes, komaawo mwekwase Mukama n'ababeera. Mukama mu maka gammwe abaana banaasoma. Mukama mu maka gammwe abaana banaafumbirwa, abaana banaawasa. Ebirungi munaabiraba. Mukama ajja balambika n'okufa kwammwe kubeere nga akutebenkeza. Amiina. Amiina. Bene kemasaka kuwasa, kufumbirwa. Mwe abaana abasoma nyweze kalamu. Nze guno omwaka nyina 5 prepaid tickets for my travels. I have to travel. I go, talk in a conference and I get back here. I gotta talk and I get some pounds and I get back here. I got to get some dollars, some euros and I get back here. I go there because of my mouth. Because once I open my mouth, people come to know who am I. Because I went to school. Whenever I speak good English, that's the power of the school fees. Nyabasa mwena abaana abasoma musome, temuzanyisa mu kalaamu musome, munyweze kalaamu ebirungi biri mu maaso. Abasajja mubaleke, abawala mubaleke munyweze kalaamu ng'okyalina chance okusoma. Omanye ekikulu, not your parent lives for you but what he lives in you byakulekera. Nyabasa mwena musome oba musoma. Amiina. 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 Ngenda kufunikira temutya bannange. Mbasaba musome beni mwabasekedde wasa fumbirwa. Tukuza obufumbo. Kikole mangu, tolinda kaddiwa nnyo. Abantu abakadde n'okubasondera tubasondera. Tukugeya bugeya, talina bikopo, talina mufaliso. Tumusondera ekitukulira buliizi mmere ate bwetamala tugeya paka lwe tufa. Ndabasaba mutukuze obufumbo. Mwe abavubuka abato mwerwaneku, mufune ababizi budde nga bukyali bannange. Embaga ez'abavubuka zitunyumira. Bane tumwe kubakonjawulo okuba kumpeta naawe. Gendako mu lutiko erubaga. Mugendeko ennamirembe bannange. Gendako bakuwoowe munyumirwe ebintu bino Mukama yabituwa. Amiina. Abavubuka munoonya ababeezi nga mukyafaananika. Abaana abawala mwongeremu amaanyi. Weetege, weepakinge, genda onoonye, funa. Get someone ng'okyali kubanga tukula tuggwawo. Amiina. Basaba bannange temuzanyira mu time. Wasa fumbirwa. Ate tukuza obufumbo obena obufumbo bw'amateeka. Bena akalala kwekyo muzaale abaana bataata bana temutya munekubeera bannayuganda abanafu bana economy. No one has the eye to see tomorrow. We can't see the future. Muzaale abaana abawerako mberenga abasajja abedda yabalanga naga abaana bonooneka kanzaale abaana 12 bwenafune musaswangula 4 nasigazaawo 8. Muzaale abaana nga bato balabikanga bamalayika naye bakola bafuuka ebintuntu
bafuuka babbi bafuuka batujju muzaale abaana zaala b'oyagala ozaliremu n'abayimajensi amiina so muzaale abaana bawerako amiina muzaale abaana bawerako bw'oleka abaana bangi ku nsi omusaayi gwo gulwawo okuggwawo bw'oleka abatono gwekerera mangu mulekanga abaana abanazaala abazzukulu mbadde mu famire ezimu ng'omusajja alina abazzukulu 2-3 be basajja ab'amaanyi abo be bakazi ab'amaanyi abo ate mukama nga abakuwadde abaana muleme kubeera batiitiizi muleme kubeera banafu abaana baweerere amiina abaana baweerere bateekemu empisa babeererewo amiina bawe time kubanga abaana abo baliraga tino waliwooko beena akantu akalala ka bulamu mwekuume mubeere balamu sula bulungi nga nze bwensula amiina funa omufaliso mulungi gwebakeko temekubako nnyonjawulo bannange tolinda kufa sula bulungi teweebika bibulangiti bikaddekadde kyebikemu myaka 2 kifulumye gabira abala nabo beebikemu funa amasuuka amalungi beera ne bedroom ennungi abasobola okweteeramu zishabwa mu nnyumba zeeteeremu amiina mugamu beera n'obulamu bulungi obulamu buno bukole ki bufuge omubiri guno ye mmotoka olaba emmotoka bajja obukadde 2 kale ate omubiri guno bya bulungi abasajja balina ku sente mufune bamaidi ewaka temufuna bawala ba mu kyalo mugende mu catering schools mugiye abaana b'abandi mbawe emisaala gitegeerekeka ajja kufumbira akamera akawooma kera kabakulika akatunkuma genda olyekomawo gabane obulamu bufe kulye bulungi amiina mikolo nga gino bwogenda ku layini tolyalya bintuntu bwosanga ejjuni lijjeeko ensujju gijjeeko mukyere jawo katono tooke lijjeeko akalo lya muwogo lya emimonde lya yemmere yaffe yakuno kuuma obulamu bwo abalina ku sente bwe atista omwaka wanibadde okola one extensive medical check-up wano mu Africa tulunda ebirwadde oli omusanga sirimu gwalina ali concentrated ne bwakuwa akawuka kamu myaka enango olina amannya 2 mukama nakupasa bannange mwekuume mugende mwekebeze mwabadde batabaala nnyo ekibuga nga buli lwogyo mu Kampala ekumanya amanya maama mugende mwekebeze wandiba olina sirimu gw'olunda nga tomanyi ojanjaba misujja kumbe sirimu akuliro ate mubannanga abaafuna ebirwadde pressure sirimu w'omulina mira eddagala bonaakwatibwa ensonyi ojja kufa abantu abanene namwe mbalabula sala omubiri oleme kubeerako ebinyamanyama nga okaddiye dukaddukamu kola ku dduyiro bisizable katono singa bomwe bwatuka abanene badduka nga abagiteze badduka nga abatwagaliza tufe mubeere banenga muli batonotono nga buli sizable omuntu ajja kwengoye n'olowooza oba ava zisuubula naye nga zonna zibadde ku ye ngabasa mubeere batonotono mukole ku dduyiro togejja nnyo kiyitiriddemu abawala abato bwogejja abasajja bajja kudduka olowooze buno bakolimira naye nga sayizi yekolimiza mugeze kuba muno mubeera sayize bo beerenga gali mu mbeera nungi obulamu bwo nga bulungi nnyo amiina funa akadde weebakeko funa akadde nze no kati nakatandika kati emyezi ngenda mu 2 nzuuka saawa 11 naye nkola ku dduyiro dakika 21 siba ne bulamu bwamwe mubeerenga mubukuuma so bane kwekaddirira akasembayo ka bulamu mwekuumenga muli balamu obulamu bwebugagga kati akasembayo ka sente bane sente enkulu naye sigenda kwogera bingi mbasaba akasente ke mulina mukakwate bulungi twetaaga nnyo sente myaka gy'obukadde okusinga tuli bavubuka nagenda ku mukolo gumu mu Kampala muno nga bantumye bakama bange naye nsanga abantu abaali tayaringa ne batubuulira tewali sente zisobola kumala kuteekera for retirement abakolera gavumenti muddukeyo mangu obubadde mu gavumenti myaka 30-20 tolina kantu muveeyo mugende mufune ke mwetandikira ekibuga kino mujja mugende mufune ebyalo gye mugula mutandike mmwanyi mugende mu bulunzi mubeere nga mwetwala waliwo omusajja gwe mmanyi yagamba ye mu kisenge avayo saawa 4 ne mukazi we bakola nnyo kati beebaka bavayo saawa 4 ate bagenda mu buliri amasimu gonna bagajjako bagazzaako saawa 4 ez'okumakya saawa 4 kwebaka bakolerera obukadde nagenda mu America luli nengende Buffalo nali New York last year nangenda waliyo bazungu nali ku nsalo ya Canada ne mu America eyo swali nnyo baddugavu naye nengenda mu private facility nensangayo abantu ba myaka 10 wantu baliwo nabadde ekiruddu nensanga ffenna abantu abalwadde bonna bali myaka 6 nengamba kyekitutta buteefaako n'obwavu so basaba ne mweteekera emyaka gy'obukadde weewale okuba omuntu omukadde ng'osaddiza nga muweerera abaana muyiiye
mwabagala okuzimba ennyumba za biliyoni 2 mubeeremu amagezi. Zimba ennyumba entonotono eya bangalo obeere ng'olina sente ku akawunti. Bana bagala ennyumba ez'amaanyi bumbi bumeka naye nga tolina sente. Nedda mubeere ng'abazungu, mubeere nga muli bayiiya nnyo. Amiina, amiina. Mwaba myaka 5 myaka 4 3 emmotoka ez'okuvuga tuzimanyi, bitiize enkadde pulimo second hand, ezo sienta eninga enteme mabega zezo zetulina okuvuga, ziri munywa mpola. Tekera kisente ako mu maaso. Bane enfundikira mu namba 7 Katonda ensi yagituwa. The Bible says that the heavens belong to the Lord and the earth he has given to the children of men. And ensi Mukama yagituwa. Muleme kwekubagiza ne bwavu nti Mukama yakwagaliza yavuwale. No, use your head, use the 14 cell brain in you and make some impact. I want you to live a worthwhile life, live impactful life. Write your name in the hearts of all ages of groups of people. Enjoy your generation. Emmotoka muzivuge ezembagambye ez'ogwanira mutambule. Lwaki otuuka okukaddiwa ng'ekiwandiiko ky'olina ekikulu ennyo? Ndaga muntu na baptism card mufune ku passport mutambuleko amawanga, mulabe America gyeri, mulabe Canada gyeri, munyumirwe ensi kubanga tujja kutuuka tufe. Wandigenza okufa ng'ensi nawe oginyumiddwa, wandigenza okufa nga mama wawasa, wandigenza okufa abaana ngo baweeredde ng'ate ng'obadde mu mbeera nnungi. Amiina. Eggulu ly'omu ggulu, tusandike n'eggulu ly'oku nsi. Amiina. Nsaba Katonda wa bajjajjaffe, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaki, Katonda wa Yakobo, Katonda wa Danyeri gwe baateeka mu kyanya ky'empologoma naye empologoma nezitamukako bulabe, Katonda wa bakabaka ba Dawudi n'abalala, Katonda wa balanzi ba Eliya ba Elisha, Katonda wa Shadraka, Meshach and Abednego, the God that I've read in Surah Al-Fatiha, the Lord of the worlds, the sovereign of recompense. Nsaba Katonda oyo gwe tuyita Namugereka Lugabaddunda, mwena abalambike mu nsi mubeere b'amaanyi. Nsaba Katonda abakuume nga muli balamu. Nsaba Katonda muwangale mulabe emyaka gy'obukadde bammwe. Nsaba Katonda ffenna atuwa amagezi agabeera mu nsi muno. Nsaba Mukama tugende okufa nga tukoze ebyafaayo, ate nga tufudde tubeere n'Omukama, tugende mu ggulu tuwangale naye emirembe n'emirembe. Amiina. Katonda alibaweera bakola obulungi. Yeke waffe Omukama abeere nammwe. Tugenda kuzaako omukolo. Kanoonye eggulu nange nsobole okuzuukira. Kanoonye eggulu nange nsobole okuzuukira. Nga nkyali mulamu leka ndinoonye ddala nneme okuzikirira ku ssaawa esembayo. Kanoonye eggulu bambi leka nnoonye eggulu. Kanoonye eggulu nange nsobole okuzuukira. Nga nkyali mulamu leka ndinoonye ddala nneme okuzikirira ku ssaawa esembayo. Kkiriza n'osalawo obudde bukuyitako, eggulu likulinze tolyebalama. Mukama alinze ggwe okukuyozaayoza mu ebyo bye yakusigamu okukola ng'okyali ku nsi. Kati kiri gy'oli mukadde koolinawo nga tannasalawo